Yes, Faadi TV jimbaniriza kadde kano mwasibye mutya. Nda kubasaba musubscribe ngate munyigene kale. Abajita Faadi TV jimwabali kale ne Saudi Arabia batumideko abasinza mu gwange lya Oman mbebaza ne bagamba nti mwebale nnyo. Asuzani makula mukira Pastor Rose Asibujingo ensonga zo kubanga afuna omwana zo ensonga zakandaliride ddala. Pastor Bujingo yavudde n'agamba nti abona abateeka mukazi we ku pressure ambo kubanga amuzalira agamba mwabamuleka ku pressure mwaba mumpasiza. Pastor Bujingo yebuuza mwaba ku social media abateeka mukazi we ku pressure mwaba mumpasiza. Yemwe bawe yatabuse jukire bigawa bingi byade bitambuzibwa ku social media ngabiraga nti makula embuto zikyaganye. Era bano bali mu nteekateeka ya kubanga Pastor Bujingo ajja mutabani we oli makula yabamukuza oli ali ewa Teddy Bujingo omwana oyo ne Teddy Bujingo yakola ki yagaana kubanga Pastor Bujingo yatesa ne Teddy Bujingo nti omwana oyo abeere ng'abeerako naye weeks nnya ne Teddy Bujingo weeks nnya era nga bagala kugenda mu kkooti. Jjukira bagenda mu kkooti ne bagamba nti musoke mukole ki musoke mwesootinge amulyoke mukomeo nga mukoze ki nga muteesezza buli kimu. Empapula tujja kuba tukola ki tujja kuba tuziba mumanyi kkooti eyagala kuyingiza mu bintu bya famire ebyo. Tisobola kaka muntu eba yagenda mugenda nga mumaze okwesootinga bukuba mwana nti kumusigaza weeks nyanya nti mwesetinze nti oba Pastor Bujingo agenda kuba naye weeks emu Teddy Bujingo abe naye weeks 3 weeks 3 aya oba Pastor Bujingo weeks 3 Teddy Bujingo week emu n'ekitundu kwati byebe yagala nga maze okwesotinga sikuddawa ate simbanyanga naawe ate biki kumulamuzi wakyaganye ate biki ate tebyagala ebyo kkooti adda ebintu bya family ebyo si byangu. Ebintu by'amaka ebyo si byangu kyokka oluusi abasinga ebintu by'amaka bisingana bitanakoma ku poliisi oluusi nange ennaku zino poliisi zateekawo ku office abantu bokola ki omuganda ne mukola ki ne mwogera ku nsonga z'amaka bisobola kutulugunya abaana musikazi musajja nkuba awaka simayanga ono akaanira omwana wange ayaga kunzijjako omwana ebwe bityo ennaku zino bisinga kukomana ku poliisi kooti tagala byeyingizaamu nnyo. Ensonga nti n'emisango eba na mingi kati bw'ogamba okuddamu ebyo ebintu ate ebintu bitwala obudde ebyo ebyamaka ebyo anti tebyasalawo buli ssaawa kuba kuyo oluusi buli ayinza okujja n'emisango gye amusajja nkuba ate biki kati yo nga kooti eraba kyalina okukola kirimu kyokka kunoba wa musajja naye nga tayagala kuva wa musajja kyokka atalaga omusajja amukuba ne baddaawo ne balyoka baddaawo kooti tebyeyingizaamu. Ennaku zo bikomana ku poliisi buofiisi bubaawo bukwasaganya ebyamaka so ni makulu omwana yagaanye omugambo gutokomuka ku mitimbagano egya social media nga bagamba nti alina kwetundira Teddy Bujingo asobola okuba nga azaala. Uncle Bin yejjukira agamba kiyirizi kye akirina kiyirizi kye akino yakisiba ekituttwa. Pastor Bujingo avaayo ng'agamba nti Uncle Bin yeefumba biki ogamba nti alina kyeyakola mukyala we kubanga atazaala. Pastor Bujingo yalaga nti tatidde yalina esibinti mukyala we alizaala essaawa yonna kiba kiraga ndoza bambi soni makula olubuto lwekwatamuko kubanga sigamba nti tazaalira ddala abedda alina omutabani alina omwana omukulu kibategeeza nti azaala kitegeeza nti azaala era kitegeeza nti asobola okuzaala kubanga ali azaddeko niyo olubuto lwekwatamu bwekwasi nonkwada basinga biteekamu eddogo nga bagamba nti Teddy Bujingo ayinza okuba nti alina kyeyakola sibya nti Teddy Bujingo alina kyeyakola makula sisuubira nze simanyi gwe bw'olowooza eyo nze gamba zima sisuubira nti ayinza okuba ku kyeyakola ki munansonyi wasinyiga ntawanya naye nga nze sisuubira nti alina kyeyamukola. Mulekerawo otambuza omugambo bannange nti Teddy Bujingo alina kyeyamukola sisuubira nti alina kyeyamukola. Just oba oli amunange byekwatamu bwekwasi alina kusaba Katonda asobola okuba nga akola ki asobola okuba nga amusumulula. Munange byemuko ebitambula akadde kano ku social media mbagala nnyo mwena era mbebaza nembagamba nti mungere okubanga mugifollowing bagita Faadi TV UG
Pastor Bugingo kiraga nti bambi omwana yamwagala no amwagala kiraga nti omwana yamwagala naye omwana abuze omwana yabuze kivula bali baagala kujjayo oli ali ewa Teddy Bugingo ne Teddy yagaana yabagamba mukole ekirala nti mujja kutwala mwana wange tondekako bobadi nti ogamba mbumbere naye emyezi 2 nawe bere naye emyezi 2 Teddy Bugingo yabigaana yagaana signinga ku documents Pastor Bugingo zali amuwade kubanga Pastor Bugingo ali afunye lawyer nga ne Teddy alina lawyer we agana bamba ko kubanga akola ki okubanga ba processing ensonga ezo nga bagala zitwane mu kooti bimanyeeko nti bakoze ekyo tebateeseza ku nsonga eyo ne byakomaawo Teddy yiraliikiramuko ndowooza alina byataamatira ku nsonga eyo kwekola ki kwe okubikomyawo munange byemiku ebitambula akadde kano ku social media mwongere okubanga munfollowing temujja kubanga mwejjusa abali ekkata ne Saudi Arabia mbebaza ne mbagamba nti mwongere okubanga mugifollowing Susan Makula omwana ye yawula jjukira agule scan yali atutte akakene munange ndoza Makula yakola ki yakamudiza gule scan kawalake omwana akyabuza ate kiraga nti abaana munange abaagala era omwana ndoza amwetaaga ye baba aganye omwana nga aganye nzanya gwe n'okuzanya bwesanga omusajja nga takwagala agamba si omwe byangu ogende enviire nze agamba genda kufuna mu kigwa atazaala genda akugoba bugobi n'akufuputula n'ogenda Pastor Bugingo agamba beerawo Makula beerawo Makula beerawo Uncle Bini yali eri awo agamba ojja kunetondera osaaga agala Makula amwetondere ssebo bw'amusumulule asumule ekiriizi kiki yasiba onyava n'agamba nti kiriizi kyasiba kirina ekizibu kiringa omuguwa era nti Makula bw'aneetonda bw'ati bwekapa bujjako erenkera ng'ali lubuto bujjako erenkya ng'ali lubuto alowooza agamba nti Pastor Bugingo yatazala abaana baba balina bayitirivu bonna baali bazaddeko kati ekyebuuzibwa obuzibu buva luddawa kiki what is the problem buzibu ki obuzibu buva luddawa munange ebyemu bitambula akadde kano ku mitimbagano egya social media bagiyita Faadi TV yuki mbagala nnyo mwenna era mbeebaza ne bagamba nti muli b'amaanyi nnyo okuba nga mugifollowinga updates mba nazo eziba zitambula okwetola eggwanga Uganda mwongere okuba nga munfollowinga temujja kubanga mwejjusa subscribinga nyiga ku kade Pastor Bugingo Susan Makula ebintu bitabuse byongedde okuba nga bifuukuuka omwana yabuze Pastor Bugingo amaanyi gamuwedde obaye bulungi mweraba